awawa wansi lam yalid tazaala. Abasiraamu enzikiriza yaabwe eno emanyi kyekitegeeza okumuteekako okuzaala nga bwe tugezezaako kikunnyonnyola. Okuzaalako okutegeeza ateekwa okuba ne gwazaddemu. Emirundi egisinga azaddemu gwazaddemu babeera ku levo kumpi yemu okujjako mu bintu bitono. Azaddemu gwazaddemu aba n'obuko. Sezaala wa mutonzi w'ebitonde nga ye Mwami Imurani. Mwami Imurani bw'aba yalina batabani be abalala nga be bakoddomi baani wangi nga be bakoba omutonzi waffe be yawa amakanzu nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun laqad ji'tum shay'an idda. Baganda bange ekigambo ekyogeddwa bonna bakkiririza abatakkiririza mu bwongo bwa mutonzi inna lillahi waliwo ekigambo ng'onoonya ne bw'okikkiriza n'obulawo okitandikira. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo abaagalwa abalungi abaana ba Katonda mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza leero eyinza okuba nga evidiyo yange esembyeyo okwogera ku mutwe guno ogwa Christmas. Topic eno eya Christmas leero nyinza okuba nga lwe lunaku lwange oba evidiyo yange esembyeyo mu mwaka guno okuba nga njogera ku Christmas n'okwanukula baganda bange abasiraamu ku nsonga eno. N'olwekyo nsaba ompulirize bulungi n'obwegendereza kubanga ngenda kusomesa ebintu ebyenjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekisooka njagala kwegayirira baganda baffe abasiraamu mututegeere bulungi ng'abakristaayo. Bwe tugamba nti Katonda azaala tetutegeeza Allah wa Qur'an. Era bwe tugamba nti Yesu Kristo mwana wa Katonda tetutegeeza Isa wa Qur'an. Bassebo ne bannyabo abampuliriza mwenna abali eyo n'abandaba. Katonda eyatonda eggulu n'ensi ali omu. Eyatonda abaddugavu n'abeeru abawanvu n'abampi. Naye betusinza banjawulo. Ensi erina bakatonda bangi abasinzibwa. Newankubadde nga si be baatonda abantu abo. Nga bw'olaba Swaminalian, nga bw'olaba Buddha, nga bw'olaba Estarosi, nga bw'olaba bikatonda bingi. Kati mu bikatonda ebyo ebingi ne Allah wa Qur'an mwatambulira mwali. Eki bassebo ne bannyabo mumpulirize enziramu. Bwe tugamba nti Katonda azaala tutegeeza Katonda wa Bayibuli eyatonda eggulu n'ensi. Kati ntandise bwe nti waliwo ensonga mpitirivu ezaawula Katonda wa Bayibuli ku Allah wa Qur'an mu biwandiiko. Leero ngenda kukumenyako ezimu ku zo male nkulage Katonda wa Bayibuli azaala atya. Kubanga Yesu alowooza nti bwe twogera Katonda azaala agenda n'ayanjula omukyala ne yeegatta naye oba ne yeegatta ng'ensolo banga abantu. Si bwe kiri. Obwo obutamanya bwe bubatawaanya. Kati okkiriza nkusomese. Kati wuliriza ekisooka. Katonda ayitibwa Allah wa Qur'an bassebo ne bannyabo si ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Lwaki? Kubanga ye Lord Meya wa kibuga kimu. Bassebo ne bannyabo Allah wa Qur'an si ye Katonda w'ensi zonna. Ye Meya wa kibuga kimu. Okusina ku biwandiiko essula ya 27 aya ya 91 Muhammad agamba nti nalagirwa okusinza Mukama wa kino ekibuga Makka. Kampala si yafuga. Nedda. Era bw'ajja Kampala ono omusajja Meya wa Kampala waddembe okumukwata amataayi. Kubanga si yafuga yafuga kibuga kimu. Ekyo kimu. Ekyokubiri so nga ate Bayibuli bw'eba eyogera Katonda wa Bayibuli egamba mu Isaaya essula ey'enkaaga olunya olusooka Katonda wa Bayibuli agamba nti ajjuza eggulu n'ensi. Ensi y'entebe y'ebigere bye, eggulu y'entebe ye, nnyumba ki gye mulinzimbira bw'ayogera Mukama. Ekyokubiri Allah wa Qur'an ayina akayumba aka kamu Kaaba. Ennyumba ya Allah mu nsi yonna eryegi bagiyita Kaaba. Talinayo nnyumba ndala. So nga ate Katonda wa Bayibuli emwogerako mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula y'omusanvu olunya olwa 48 Katonda wa Bayibuli ng'ekibuuzo kibuuza nti nnyumba ki? Bayibuli yega nti Katonda tatuula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono gy'abantu.
songa ate n'ennyumba gye muyite ya Allah mutugamba mwe mwennyini nti emikono gya Isimayiri ne Ibulayimu wa Qur'ani gye gyazimba Kaaba. Eyo njawulo yakubiri. Enjawulo ey'okusatu, Allah wa Qur'ani awulira olulimi lumu, awulira olulimi lumu Luwarabu. Gwe wenna awakanya kino njagala ofuneyo sheeka omu omusiraamu omugambe oba Biraali omugamba yaziine mu Luganda. Buli adhaani gye munaakola mu Luganda wonna we musinzira okumpuliza n'okundaba ngenda kusasula emitwalo 10. Gwe kasita oyimirira n'oyaziina mu Luganda emitwalo 10. Awo bajja kuga nti tetusobola kubanga tuba twagala abantu bategeere nti bajja kusaala. Wano mu Buganda nga mwaziina mu Baganda omuli Bamusoke, omuli Bakitatta, omuli baani Abaganda. Mwagala kuŋŋamba nti Abaganda Abasiraamu bawulira nnyo Oluwarabu okusinga Oluganda. Mwaziine mu Luganda tukirabe. Kati bassebo ne bannyabo Katonda wa Bayibuli si bw'atyo. Kubanga ebikolwa by'abatume essuula ey'ekkumi olunya olwa-34 Bayibuli ega nti Katonda awulira ennimi zonna, tasosola mu bantu. Mu nnimi zonna oba oyogedde lulimi ki yakuwulira. Kati bwe tuba tuwogera ku Katonda wa Bayibuli temunyiiga. Katonda wa Bayibuli wanjawulo nnyo ku Katonda wammwe. Ekyo ndowooza kitegeerekese. Bassebo ne bannyabo ekyokubiri kye njagala mutegeere kye kino. Mu nsi yonna Katonda ayitibwa Katonda w'amagezi ye Katonda wa Bayibuli. Ebisigadde byonna bikatonda bitategerekeka. Bayibuli yesomesa mu kitabo ky'Abaluumi essula 16:27 ne mu Yuda essula esooka 25. Bayibuli yegamba nti Katonda w'amagezi ali omu. Oyo Katonda tumutegeera okuyita mu Yesu Kristo. Bayibuli emuyita Katonda w'amagezi. Katonda w'amagezi ali omu. Kati Katonda oyo w'amagezi mu magezi ga amangi tayinza kuzaala ng'abantu, tayinza kuzaala nga nsolo, tayinza kukola bikolwa bya mubiri. Ekyo kyengezaako okubalaga. Bayibuli eyogera Katonda oyo nti bw'aba azaala ye tazaala ng'abantu, azaala kuyita mu kigambo kye. Bayibuli bwetyo bwesomesa ludda wa Yakobo essula esooka olunya 18. Wandiika ne Peetero ekisooka essula esooka olunya 23. Katonda yatuzaala okuyita mu kigambo kye ekituukirivu. Tuzaalibwa tufuuka abaana ba Katonda si lwa kwegatta. Yokaana essula esooka olunya 12, 13, 14. Bayibuli yegamba bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abataazaalibwa mubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda. Tetuzaalibwa mibiri, tuzaalibwa myoyo okuyita mu kigambo kye. Kati sheeka ye bw'awulira okuzaala alaba Hajjati engeri gye yagenda ewaabwe n'awaayo ebintu n'alowooza nti ne Katonda bw'atyo bw'afaanana. Ebyo bya mubiri. Bayibuli kyeva esomesa mu kitabo kya Zabbuli essula ey'okubiri olunya 7 n'aga nti ekiragiro ndikibuulira, Mukama yaŋŋamba nti gw'oli mwana wange leero nkuzadde. Katonda ayogera n'obeera omwana we. Si bino byammwe byakwegatta. Kwegatta ng'omanyi obwongo bwammwe bwayingiramu ebintu ebyo eby'abakazi. Kyova ne mujja namusuubira okuba n'abakazi. 7 mu bameka omuntu n'asaala n'afuna olukyakya mu feesi ng'akolera bakazi. Kati bye mulowooza emitima mifu gyalwala endwadde ya bwenzi. Kati mwe mulowooza nti ne Katonda naye bw'atyo. Obwonoonefu just. Kati nowuliriza. Nina ebibuuzo 2 bye njagala mutwanukule leero. Nina ebibuuzo biri 2 njagala mutwanukule. Qur'ani esomesa bassebo ne bannyabo mu ssula y'e6 aya ya 12 nti Allah yabakubira ekifaananyi kya Maliyamu muwala wa Imurani eyakuuma obwereere bwe akatiko, ebitundu by'ekyama eyabikuuma nga tebikwatiddwako musajja yenna. Allah n'abifuuwamu omukka. Maliyamu n'aba olubuto n'azaala omwana gwe bayita Isa. Kati ekibuuzo ekisooka, Allah bw'abanga yafunyisa Maliyamu olubuto okuyita mu mukka gwe, omwana eyazaalibwa yali mwana waani? Yali waani? Njagala bwino mutubuulire. Allah bwe yafunyisa Maliyamu olubuto okuyita mu mukka
omwana oyo yali wani ate nga yafuwa mu bitundu bya kyama. Ekyo kibuuzo kimu nga temunalumba bakwise omwana ukule. Ekibuuzo ekyokubiri, kino nno kyo kiriko ne ssente. Kino ngenda kubaweerako ssente mwekuŋŋaanye. Muyina bamufuti basatu kati. Waliwo mufuti buloka w'ettaka, mufuti simanyi ali supreme, ne mufuti ono omulala oba yakulemberera walange simanyi. Kati mwekuŋŋaanye mutubuulire ekibuuzo kino kijja gye muli. Mutubuulire Sheeka Kiti, mutubuulire. Mutambuze vidiyo mutuukeko ngaba miliyoni 10 bwe mukyanukula. Qur'ani eyina essula 114, eyina ejjuzu 30, eyina aya 638. Muzuulidde? Njagala aya egi mu Qur'ani nga Allah agamba nti nze Allah sizaala. Mumpulize bulungi, njagala aya emu nga Allah agamba nti nze Allah sikola ki? Sizaala. Bwe muleeta aya miliyoni 10, muleete aya nga Allah agamba nti nze sizaala, mutwale ssente zange. Miliyoni 10. Manyi mugenda kupaaluka mugende mu sura 10:12, njimanyi surati Ikhlas. Kul huwallahu ahadu, gamba Allah ali omu. Oyo Allah si ayogera. Eyo aya erimu abantu basatu. Erimu ayogera ng'agamba Muhammadi, ng'ayogera ku Allah. Gamba nti Allah ali omu. Yandige gamba nti ndi omu. Teyazaala era tazaalibwa. Yandige sizaala. Kul huwallahu ahadu, Allahu samadu, lamu yaridi wa lamu yuradi. Gye mwagala okuleeta eyo. Buli musiraamu yenna oba wa mu kyalo gy'ayimanyi. Eyo ngimanyi. Naye eyo si Allah si yayogera. Eyo boogerera mwogerere. Omuntu baga nti kabaka awomerwa omuceere, kabaka si yaba ayogedde. Mumpe aya emu nga Allah agamba nti nze sizaala, la alidi. Allah ayimira agambe nti la alidi. Silamu yaridi, tazaala. Ayogere oyo ago majini mu surati Jinni aya ya 3 okukka wansi. Amajini ge gaga nti ekitiibwa kya Mukama waffe kinene, teyeeterawo mukyala newankubadde omwana, ng'emizimu gye gyogera. Kati njagala Allah yennyini nga yayogera. Muleete aya. Miliyoni 10 muleete aya. Ku bbanja lye baba banje lyakawumbi nze nsasulako 10. Muleete aya nga Allah agamba nti nze sizaala. Muleete aya egi, saagala nnyingi. Bwe mugireeta emu yokka, miliyoni 10, muleete aya. Ennamba y'essimu ngenda giteeka ku ssimu okwo. Gy'onoolabako ekigambo WhatsApp. 0702143965. Muleete aya, twagala aya emu yokka nga Allah agamba nti nze Allah sizaala. Mwe mwafuuka